gwe Uganda Katonda kunyweze naawe otukulembere tusekimu nga tuli mu kisinde ky'emirembe gwe Uganda ensi y'eddembe wamaka tukuweereze nga twagala nnyo ne baana abaliraanwa bo bonna gwe Uganda atweyagaza obugimu n'akasana ffe abaana bo tunataasa ng'essibo naly'Afirika. Olwaleero bwe ntyo bwe ntandise bamikwano muli bulungi mukyebaleko mwebale kukwasaganya. Ntandise n'oluyimba lw'eggwanga nga luli mu lulimi Oluganda kubanga tutera nnyo okuwuliriza national anthem yaffe oba ekitiibwa ky'eggwanga lyaffe Uganda nga bakiyimba mu lulimi Olungereza. So olwaleero ngambye ka nduyimbe mu lulimi Oluganda kubanga oba ebigambo ebirimu amakulu agali mu luyimba luno gwe tategeera simanyi bulungi. Simanyi bamikwano ate tetugategeererako ddala kubanga singa tugategeera kyanaku nnyo, kiswaza nnyo kusanga enfa y'abaana gye bafaamu abaagenda okunoonya obulungi bw'eggwanga lyaffe, abaagenda okusakira ekkula lya Afirika libeere bumu litengerere nalyo lyetengerere ng'eggwanga, naye kusanga bafa enfa etategerekeka. Naye nga tewali agamba, tewali avaayo kugamba ye kiki kiki ekitta abaana. Imagine mu wiiki emu twakafiirwa abaana bali mu 4 oba 5. Imagine kwe kuno okwagalana kwe ndaba wano mu luyimba mbu twagalanenga. Bannange mutuyambe, abakulembeze muveeyo mutuyambe, mutunule mweno ensonga, mwebuuze kiki. Asooka n'agenda, owookubiri n'addako, owookusatu n'addako. Naye n'osangira ddala ng'abantu bali eyo musirise ate nga mulina obuvunaanyizibwa musobola okuvaayo n'ogamba nti nedda kino katukisalire amagezi. Ba Member of Parliament of Uganda mbasaba bambi mutuule mu nsonga zino muyambe abaana baffe abali mu kufa. Ekiteeso nakyo mukiteeke mu Parliament mwebuuze lwaki abaana bakunkumuka bwe batyo. Mukisalidde magezi ki okulaba eno embeera evaawo abantu nga bakaaba, abazadde baffe nga bali mu kukaaba, bali mu bweraliikirivu abamu. Imagine eno ensi y'emirembe, eno ensi y'emirembe gye tuyimbako erimu emirembe. Kwe kuno okwagalana kwe tuyimbako nti twagalanenga. Nedda bamikwano,
ba member of parliament mutunuye mwene ensonga muveeyo. Lulinga mwavaayo mangu ne mugamba tugikwateko temugikwatako nefuka temugikwatako tugikwateko. Lwaki neeno temugikwatako? Nene mutaasa abaana baffe. Omwana avaayo abamu mbala avaayo ng'akyali mulamu n'alaajana n'abagamba bannange muntaase nze nsaba ekintu kimu okunziza mu ggwanga lyange kyensaba kati neetaaga obulamu. Naye ogenda okulaba buli omu kye nga tewali yenyeenya. Naye kamuwulire nti omulambo bagutuusiza Entebbe. Ogenda okulaba abavaayo ate ba member of parliament akiikirira ekitundu kangende nsaasire famire eno ate baani ba LC5 katugende tusaasire famire eno. Imagine ekintu ekitasobola okumalawo wadde miliyoni 7 omuntu ng'akyali mulamu ne mumutaasa ne mumugya eno. Naye mulinda afe mufune amabugo g'omugangu ye lwaki? Imagine lwaki temututaasa? Lwaki temutaasa abaana abali mu buzibu? Omwana n'alaajana kyokka nno ne mubeerawo nga musirisa. Nyina omuwala gwe n'alabye ng'ali mu ddwaliro alaajana asaba ekintu kimu nti singa nze banzize ewaffe maama we akaaba amaziga ku makya n'olweggulo naye musirise era mulinze omulambo gujje. Awo mangu katugende tusaasire famire eno. Imagine tweka okwagalana kwe tuyimba mu luyimba luno. Kyannaku kiswaza y'ensonga lwaki bano abantu bajja kubeera nga bakola ebikolobero byonna bye baagala kubanga bakimanyi nti tewali agamba. Boosi wono omuwala n'avaayo n'akola audio ng'agamba mbu omuwala tayagala kudda ewaabwe. Omuwala yaabagamba nti njagala kudda ewaffe naye boosi agamba nti omuwala yagambye tayagala kudda ewaabwe. Naye imagine mugenda kuwuliriza eby'omusajja bye yayogedde nti anti mukama we yagamba mutayagala kudda ewaka. Oyo nga bwe mumulaba embeera gy'ali mutayagala kudda ewaka. Oba mukyuse n'oluyimba lw'eggwanga tuyimbe nti buli omu kwefaako. Naye ebyokubeerawo ne tubeera ku mikolo ne twambala bulungi ne twesimatinga n'oyimba eggwanga lyaffe nga bwe tulyagala ennyo nga bwe twagala na tukuume ekitiibwa ky'eggwanga lyaffe ekkula lya Afirika. Naye ekkula lya Afirika ng'abantu bamwe baggwawo. Abajja okusakira eggwanga lyaffe bakunkumuka baggwawo naye tewali yennyenya tewali ayogera. Bannange mukyuse mu mbeera bambi mubeeremu n'emitima egy'ekisa mubeeremu n'emitima egirumirirwa. Mwababeerawo ne mugamba nti tulumirirwa muntu wa wansi naye nze mbabuulire basajja mmwe nammwe abakazi temulumirirwa muntu wa wansi. Lyeryo essanyu lyammwe okulaba omuntu ng'ali wansi bw'otuuka mu kitundu nga booga awamaani awamadamu ebyo bye mwagala. Naye omuntu bw'asituka wansi muba mumanyi nti ebyo ebitiibwa byammwe biweddewo. Ensonga lwaki mwagala musigale nga mulinyirira abo abantu bali eyo wansi. Kati imagine eno ensonga eyandibadde ng'etunulwamu abaana ne bakunkumuka wiiki kati eno wiiki yiino ewedde naye abaana baakafa bali bameka? Emirambo gye muri receivinga awo Entebbe giri mmeka? N'emukola gw'oku receivinga ebirala tebibakwatako. Ayi Mukama Katonda asaasire eggwanga lyaffe, asaasire nnyaffe Uganda. Naye weebituuse bino buli muntu afa ku lulwe. Naye n'olwekyo luno oluyimba tetuddamu kuluyimba, mwenoonyeyo oluyimba olulala kubanga kyannaku kusanga abantu bakunkumuka bwe bati naye nga muyimba olwo oluyimba naawe oluyimba ng'owulira ddala olujja mu ntobo ya mutima gwo. Imagine n'essaala nnamba nga tusaba Mukama Katonda yamba eggwanga lyaffe twagalanenga tukuumaganenga tukuume ekitiibwa kya Afirika tukuume ekitiibwa kya Uganda ekkula lya Afirika.
byebyo ebyange ba mikwano, mubeere bulungi, musharinge vidiyo eno, mugiraikinge, mukomentinge ba mikwano, mubeere bulungi, mweraba naye mwongere okwesabira Mukama Katonda yekka katugwe tulina okwekwasa, naye tosuubira nti member of parliament mu kitundu kyewaffe mukwano gwa famire yaffe biki nedda, kati ebyo tebikyaliwo, kati buli omu kwerwanako, teri kirala. Mubeere bulungi, mweraba.